بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على إحسانه وأشكره على توفيقه وامتنانه ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. abatulaba abalungi ku lutimbe lwaffe gaggadde Al-Hidayah Islam Media, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukkirize olwaleero ebigambo byaffe tubikulembeze n'okumutendereza Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu, atatendebwa na kitendo kya bunyoomufu. Tumusabe Allah subhanahu wa ta'ala asse okusaasira n'emirembe n'obutebenkevu eri owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mukkirize mwenna mbalamire nga nange seereseeyo tumutye nnyo Allah subhanahu wa ta'ala. Fahiya wasiyatullah, ng'okutya Katonda mwana wattu kyekiraamo kya Allah subhanahu wa ta'ala kyalamira nakyo jamiu khalqihi, ebitonde bye byonna. Allah subhanahu wa ta'ala lubeerera atulamira kumutya. Tuli mu mwezi gwa Ramadan nga Allah subhanahu wa ta'ala yatulalikako okusiiba nga aya fenna we tugimanyi. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti ya ayuha alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala, kutiba alaykumus siyam, Allah subhanahu wa ta'ala abalaliseeko okusiiba, kama kutiba ala alladhina min qablikum, nga we kwalalikibwa kwabo ababakulembera mu nsi, nga we kwalalikibwa kwabo ababakulembera mu busiraamu bwammwe, la'allakum tattaqun. Ekigendererwa ekyomunda ekikusifu kyali nti osanga omuntu ono asiibye ajja kufuna okutya Allah mu mutima gwe, ajja kufuna taqwa mu mutima gwe. Nawe ekyo ensonga lwaki buli akwata omuzindaalo gwonna wagukwatidde abakuutira nga naye teyeereseeyo, kubeera nti ekiraamo kya Allah subhanahu wa ta'ala kyatulamira ekyokumutya tukitwala nga ensonga enkulu, ate era nga y'ensonga enkulu gye tujja naddala mu kusiiba omwezi guno gwe tulimu ogwa Ramadan. Olwaleero biidhnillahi ta'ala tugenda kutunula ku nsonga emu yokka. Butawe tugenda okugezaako kubeera nti twesiima, tugenda kufuna tutya okwesiima mu mwezi guno gwe tulimu ogwa Ramadan. Ekyokwejjukanya kyaffe ekyolwaleero tugenda kukijja mu aya ya Allah subhanahu wa ta'ala eri mu suratu Fatir. Allah subhanahu wa ta'ala aya eya 29 mu sura eyo yagamba nti innal ladhina yatiluna kitaba Allah, abo nno abawaayo akaseera ne babeera nti mu mwezi guno gwa Ramadan ne mu nnaku endala nga yatiluna kitaba Allah, bawaayo obudde ne babeera nti basoma ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala. Bawaayo akaseera omuntu n'atuulakaawo ng'ekimutuuzizzaawo kubeera nti asoma Qur'ani y'ekitiibwa. Allah subhanahu wa ta'ala aboogerako nti mazima abo abasoma Qur'ani y'ekitiibwa wa aqaamu ssala, ne batakoma kubeera nti basoma Qur'ani yokka, wabula ne bagendera ddala mu maaso ne babeera nti bayimirizaawo esswala. Ekyokusatu n'agamba nti wa anfaqu mimma razaqnahum, ne batakoma ku bino ebibiri, ekyokubeera nti basoma Qur'ani ey'ekitiibwa ne babeera nti bayimirizaawo n'esswala, wabula ne bongerako n'enkizo ey'okusatu ne bakwatako mu nsawo zaabwe, ne babeera nti babaako ne kye bajjamu ne bakiwaayo kitambuze eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ne bakiwaayo mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah agamba nti sirran wa alaniya, ekyo nno nga bakikola nga bawaayo mu kyama ne mu lwatu. Allah yaboogerako ekigambo nga kinene, n'agamba nti abo nno yarjuna tijaratan lan tabur, bagenda kubeera nti abantu abo basuubudde ekyokusuubula oba ekyobusuubuzi ekitagenda kubeera nti kibasala, ekitaliimu loosi yonna. Omuntu yenna akola ebyo bisatu nga Allah subhanahu wa ta'ala wabitulambikidde, wabitugambye
agambye nti kwe kusuubula okutaliimu loosi yonna. Ekigendererwa ekikulu naddala mu mwezi guno ogwa Ramadan gwe tuli mu mwezi ogwa baraka, tuli mu mwezi ogw'emikisa, tuli mu mwezi ogw'enkizo nga Allah subhanahu wa ta'ala mwe yassize ekitabo kye Qur'an. Nawe ekityo abaatukulembera abalongoofu baafubanga nnyo okubeera nti basoma Qur'an ey'ekitiibwa naddala mu mwezi guno mwe yakkira. Ekyo nno baakikolanga nga banoonyaamu Allah subhanahu wa ta'ala abasiime, abaweemu empeera, abeere nti abasiima, abasitula amadaala olwa Qur'an eyo gye bagenda oba olwa Qur'an gye basoma. Tuli mu mwezi gwa Qur'an, mwezi Allah subhanahu wa ta'ala mwe yassize ekitabo kye ekitukuvu. Tutegeere bino wammanga. Ekisooka, tubadde n'ebigambo bingi oba tulina ebigambo bingi ebigamba nti Qur'an, ekikulu ku Qur'an kugikolerako, era nga tubadde tukubiriza abantu ebbanga lyonna abasomi ba Qur'an ey'ekitiibwa tukolere ku Qur'an gye tusoma, tubeere nti tuteeka mu nkola aya za Allah subhanahu wa ta'ala ze tusomye. Tuleke kubeera nti tusoma busomi Qur'an kugiyitako buyisi kungulu, tuleke kubeera nti Qur'an tugisoma kubeera nti ekoma ku mimwa gyaffe, wabula Qur'an tugiyingize mu bifuba byaffe, tugiyingize mu mitima gyaffe, efuuke obulamu bwaffe. Awo nno lwe tugenda okubeera nti tugifunamu empeera ewa Allah subhanahu wa ta'ala. Olwaleero katongereko ne kino, Qur'an ekikulu si kugisoma, oba ekikulu si kubeera nti tugikolerako, wabula ekisinga obukulu kwe kubeera nti tusoma Qur'an ey'ekitiibwa ne tufaayo ne tumanya kiki Qur'an kyekola. Tutunuulidde nnyo okugikolerako aya zaayo kye zigamba, ne twerabira Qur'an kiki esobola okukola mu bulamu bwaffe. Ate nga basahaba ridwanullahi ta'ala alaihim baafangayo nnyo okumanya ki Qur'an kyekola, era baabuuzanga nnyo ebibuuzo nga babuuza Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kiki kye basobola okubeera nti bakozesa Qur'an ey'ekitiibwa. Kubanga tukimanyi bulungi nnyo Allah subhanahu wa ta'ala we yali asse ekitabo kino eky'enkizo yakissa nga kirimu baraka, kirimu emikisa, kirimu ayatun mubarak, nga aya zaakyo zirimu omukisa eri oyo omuntu aba asobodde okubeera nti ayagala okufuna omukisa mu bulamu bwe. Qur'an y'ekitiibwa mulimu eddagala, shifaa'un, eddagala erisobola okubeera nti liwonya endwadde ez'enjawulo. Njagadde tufeeyo nnyo okumanya Qur'an kyesobola okukola, regardless nti tubadde tumanyi nti tutambulira ku Qur'an kiki kyetulagira okubeera nti tukola ne tukikolerako. Okukolera ku Qur'an kikulu, n'okubeera nti tusoma Qur'an kikulu, wabula n'okufaayo ennyo okumanya kiki Qur'an eno kyekola. Faayo ogende onoonye mu mwezi guno gwa Ramadan ayatul kursi eno eyina mugaso ki mu bulamu bwange, eyina mugaso ki singa mba ngisomye buli baada kulli sala, buli luvannyuma lwa kubeera nti mmala okusaala nendeeta adhikaari nenteekamu ayatul kursi mu adhikaari zange. Tufeeyo nnyo okumanya Qur'an kyekola mu bulamu bwaffe. Bwe tunaakitegeera tugenda kubeera nti tugifunamu nnyo, tusobole okufuna okusuubula kuli Allah subhanahu wa ta'ala kwagambye nti inna alladhina yatluuna kitaaba Allah, abonna abafaayo ne basoma ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala ne bakiyingira munda into details, ne batakoma kukikolerako, ne batakoma kukisoma, wabula ne bafaayo ne bamanya Qur'an eno eyina mugaso ki mu bulamu bwaffe, ne basobola okubeera nti bagikozesa okwetangira nayo. Hadithi nyingi nnyo nga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asomesa abasiraamu ng'atugamba nti bannange, omuntu yenna asoma suratul Ikhlas, qul huwa Allahu ahad emirundi esatu, qul a'udhu birabbil falaq emirundi esatu,
qul a'udhu birabbi nnas emirundi esatu mu bulamu bwe oba mu lunaku lwe, Allah subhanahu wa ta'ala omuddu oyo amuteekako obukuumi bwe okutuuka olunaku gye luggweera. Ahadithi nyingi tetusobola kuzimalayo ezitukubiriza okusoma essuula ez'enjawulo, suratu Yasin, suratul Mulk. Biki bye zireeta mu bulamu bwaffe nti omuntu asomye suratul Mulk, Allah subhanahu wa ta'ala agenda kumutaasa obubi obw'amasihi dajjal, agenda mukendeereza oba agenda kumutaasa ku bibonerezo by'omu kaburi. Ne ahadithi nyingi nnyo ezitulambikira butya Qur'an bwegenda okubeera nti tugifunamu wano ku nsi, ate tubeere nti tugifunamu ne mu barzakh ne ku yaumul qiyama, tubeere nti twasuubula olusuubula olutagenda kutusala. Ekyokubiri, Allah subhanahu wa ta'ala n'ayongerayo n'agamba nti wa aqamu ssala, abantu mu mwezi guno gwa Ramadan gwe tulimu, yenna awaayo ebiseera n'afuba okulaba nti esswala eno mu bulamu bwange esobola kuntuusaawa. Abantu bangi bali mu mbeera mbi naye nga tamanyi nti eraaka bbiri weeziti, eraaka bbiri zasadde qabla alfajiri nga tannasaala salatu alfajiri, nabbi yazoogerako ekinene alayhi salatu wassalam, n'agamba nti rakaata alfajiri, eraaka bbiri omuntu zasala nga tannasaala salatu subuh, yagamba nti khairu min ad-dunya wa ma fiha, zisinga ensi eno n'ebigirimu byonna. Eraaka bbiri weeziti omuntu ng'azisadde nga tannasaala salatu alfajiri. Tuli olwaleero mu mwezi gwa Ramadan nga Allah subhanahu wa ta'ala ffenna abasinga atuwadde obusobozi obuzuukukako ekiro ku ddaaku, ne tumala okubeera nti tulya ddaaku yaffe, tumala okubeera nti tumaze okulya ddaaku, omuntu n'alemererwa kubeera nti afunayo ewuzo asaleyo eraaka ezebbiri nga salatu alfajiri tennatuuka. Abange, obulungi obuli mu swala oba ebirungi bye tufuna mu swala ez'enjawulo nga Nabbi sallallahu alayhi wasallam we yazisomesa, tugenda kuzifunamu nnyo singa tumanyi obukulu bw'esswala ezo zetusaala. Omuntu ayige nti esswala eno gyensaala erimu ebirungi ebyenkana weebiti okusinga mu nnaku endala, ajja kugiwa nnyo value, ajja kugiwa nnyo ekitiibwa, aginywerereko. Yenna anaasaala oba yenna anaasoma Qur'an ng'amanyi kyekola mu bulamu bwe, n'oyo yenna anaasaala esswala ng'amanyi esswala kikyesobola okukyusa mu bulamu bwe. Esswala ya Ramadan esinga esswala y'ennaku ezisigadde, Allah subhanahu wa ta'ala agikubisaamu emirundi 10 olw'okubeera nti tuli mu mwezi ogwa Ramadan. Tuli mu mwezi Allah subhanahu wa ta'ala gwatugonnomolako n'abeera nti atuwa in abundance, ekisa kye kibuna buli kitonde kyonna mu nsi. Nawe ekyo tutereeze esswala zaffe, ate tufube okulaba nti tunoonya abadde omugayaavu mu swala eza sunna abeere nti yeddaabulula esswala ezo z'olabanga entono, esswala z'olabanga ez'eraaka ebbiri, esswala eza sunna gwe z'otawadde nnyo birowoozo ate zizitowa kinene nnyo mu maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala singa oba ozisadde. Ekisembayo, Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniya, n'abo bonna abaneefaako naddala mu mwezi guno gwa Ramadan n'emyezi gyonna egisigadde mu bulamu bwabwe ng'abantu abo beefiiriza ne babaako kye bakwata nga bakijja mu maali yaabwe Allah subhanahu wa ta'ala gy'abagabiridde. Oli n'akwata kyakwata n'agamba nti akampeeyo omuzikiti guno ngusiibulule, kambeere nti nsiibulula essomero lino, n'akwatako mu nsawo ye nga tatkakiddwa, tamaze kubeera nti ayogererwa bigambo bingi ng'abamu mu ffe tufaanana, nti olinda bakusomere aya za Qur'an 8, bakusomere aya zonna ezoogera ku saddaaka, bakusomere aya zonna ezoogera kubeera nti owaayo, olyoke okwate mu nsawo yo beeko kyojjamu ogaye nti kansiibulula abantu. Omuntu yenna agoberera n'amanya ebikulu ebiri mu kuwaayo, ebikulu ebiri mu kusaddaaka, Allah yagamba nti sirra wa alaniya,
ebikulu ebiri mu kusaddaaka mu kyama ne mu kusaddaaka mu lwatu. Ahadith nyingi nga Nabbi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ayogera atugamba nti saddaaka ezikiza obusungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala. As-sadaqa, omuntu yenna abaako nekyakutte n'akijja mu nsawo ye n'akiwa ng'akiwaddeyo kiyambeko muganda we omusiraamu oba omuntu yenna n'amusaddaakira kyamusaddaakidde. As-sadaqa tutfi'u ghadabu rrahman, saddaaka ezikiza obusungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nawe kityo tubakubiriza mwenna gye muli abasiraamu okubeera nti twettanira okubeera nti ibadaati ezo tuzikola tuzijjumbira mu mwezi guno gwe tulimu ogwa Ramadan, tugenda kutuuka maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga tusiime tukozese omukisa gwe tufunye naddala mu mwezi guno gw'ekisiibo okubeera nti tunoonyezaamu ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala, tusuubule ne Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala si mulyazaamaanya eri bitonde bye. Allah subhanahu wa ta'ala asasula olusasula lwa kika kya waggulu. Tutambulidde ku aya ya Allah subhanahu wa ta'ala mu surati Fatir, aya ya 29 nga Allah agamba nti innal ladhina yatluna kitaba Allah wa aqamu ssalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabur. Omuntu yenna awaayo ebiseera n'asoma Qur'an n'asaalako ekiro oba n'asaala esswala ze n'atanyooma esswala ezo zonna eza sunna n'abeera nga zonna azisaala mu butuufu bwazo n'akwatako ne mu nsawo ye n'awaayo, Allah yakusuubiza nti ogenda kuba osuubudde olusuubula olutaliimu loosi yonna. Tusabe nnyo Allah subhanahu wa ta'ala akkirize ibaada ze tukola mu Ramadan, ate atusinkane naye nga tulimu abo abaddu basiimye abasuubula olusuubula olutaliimu loosi yonna, tusinkane n'empeera yaffe mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Tubaagaliza Ramadan ennungi wamu ejjudde okukola emirimu emirungi Allah subhanahu wa ta'ala gyasiima. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وللمؤمنين من كل ذنب أستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. ربنا اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده مؤيدا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم ربنا بارك لنا في رمضان، اللهم ربنا بارك لنا في رمضان، اللهم ربنا بارك لنا في رمضان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.